On a doctor, we were assaulting on a security guard, no security guard. So, twafuna entegeragana okutwagala kusika muguwa eddwaliro ne ba doctor ne bagamba besonyiye alien skin naye nagamba bamusonyiwe. So tulina entegeragana lwakuba nti kooti egambye tugende omuwabi wa gavumenti emisango gino tugijjawo officially. So nga 13 January tujja kujja n'ekiwandiiko ekya kooti ekya DPP ekijjawo emisango gino gyonna mulundi gumu. Naye nga for now tufunye bail ate tweyanza nnyo doctor ne security guard bansambya okubanga bazze mu buntu ne tukola ki tutegeragana. Abantu abamuyinza okuripotinga nti babawadde sente nedda ssebo. Abantu mu buntu bulamu bavuddeyo ne bagamba toli kusika miguwa alien skin tumusonyiwe alien skin naye nagamba naffe tumwagalanga nagamba nti nomane munsonyi ono muyimbi waffe mtu waggwanga. So ate nga leddwayo ly'abantu ate naye watera okugenda nga ki okumujjanjaba. So mweyo embeera abaami bano bavuddeyo ne bawandiika statement to police tebakyagala kugenda mu maaso na musango guno, tebakyalina interest mu musango guno. So kati file egenda wa DPP advising. So nga 13 January tugenda kukomawo nga tulina ekiwandiiko ekigamba emisango gyonna kyoti bagigobye withdrawal. So DPP alina okusalawo ekisembayo. So kati kooti ejja kuwuliriza DPP kyegambye. So ono ye looya w'eddwaliro atuyambyeko nnyo okulaba nga tudda mu ntegeragano. Tweyanziza nnyo tweyanzeege abatulaba bwebityo. Kyali kitatuyisemu kyali kitya okutuuka okuba nti bakuba. So ku lunaku olwo bingi ebyatuukawo naye ekikulu essaawa zino nti twatuukirirwa naffe ng'abantu ng'aba community ng'abantu ababeera awamu ne tukkiriziganya mbu tusobole okureconcilinga okukkaanya. Tuli ba Luganda tukulidde wamu tubeera mu kitundu kyekimu. Music tumunyumirwa naffe abalwadde era bennyini abakuba music naffe ne bajja ne tubajjanjaba. So twakirabye nga kikulu nnyo okubanga tukwatagana ne tutuula oli bwakusaba ekisonyiwo naawe kiba mbuntu naawe n'omuganda naffe tukoze eki tubasonyiye kuba enkya kisobola okuba ku muntu omulala yenna. Era mu mutima ogwo omulungi mwe twasazeewo ne tugamba tumusonyiye tetulina buzibu bwonna. Naye nga complain nyingi zetwalabye zavuddeyo mu biseera bino nga zikomplaininga ku ddwaliro ly'ensango. Yes, kati olanga ku social media buli omu asobola okwogera kyonna kyakola ki kyayagala naye n'ebituufu usually era nabyo biba bintu birala nnyo. Mpozi ng'oli ku ground n'omanya ekituufu kyennyini nti eddwaliro liri highly professional ate an international level oyinza omanya nti aha buli kimu kiri bulungi. Kale kyali kitya okutuuka okuba nti bakuba. Batwalabye akatambi nga bakuba n'oyavula n'okwavula. Tubeerawo ng'ogera mu security ebyo by'osuubira yaliwo naye twatudde n'eddwaliro management ne basala tubasonyiwe naye tubasonyiwe ebyokola ki omusala tubujjeeyo twagala kubeere mu mirembe naffe tutambule nga twekaaye kubanga tubadde tweraliikirira bw'oyita bakuba ebifaananyi egamba olusoyinza okutuusa ogulabe bwetuyitira. So twasazeewo ne management netusaba omusala tukole ki so n'ebyo tetulina bingi tusaba bajje tebatukyawa bagere nga bajja nga batulabako era bagende bakapologizinga eddwaliro gye bakola tulina bizinaawe kubaaniriza bakomewo bafunye obulwadde obaki bajje babajanjabe tusange terina buzibu. Amanya nze Matovu Zaidi. Kati nga tewabadde ensonga lwaki tetukkaanya ng'omuntu akutuukiridde ne bagamba bannange tusaba tukole ki tutuule era mbawo omukisa ne mutuula era bwe mumala okutuula ne muteesa nti kino na kino kyaliwo nti bannange tusaba mutusonyiwe naffe ne tukola ki ne tubasonyiwa. Kati engeri nti tuli mu ddwaliro alina obuvune ajjanjabiddwa akoleddwako bulungi era ebirala bya Sseruganda nti tuli ba Luganda kino na kino